naye nga akafaananyi ko mukalabe ak'omukulu wali Bobi Wine ng'ali ne mukyala we Barbie Kyagulanyi Ssentamu wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi. Bobi Wine kana akafaananyi bambi kongedde ate wali okutambula wali ku media jjuka nti no yabadde Sunday n'akassaayo n'agamba nti no Sunday ebanyumire muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga bwekiti bwe kitambudde omwana yeesaza akapale bannange omulembe tegumuleka naye nga bwekito ate bwe kitambudde wali ku kafaananyi ate akongedde okutambula ennyo wali aka Bobi Wine era nga bw'okalaba okansooke nkazuumingemuko katono nnyo awo ndowooza okalaba awo abadde ne mukyala we wali nga bali mu kukiringamu wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga ate nga story eyo ng'ate nga njirese ngenze ate ntambuddeko wali emitala w'amayanja muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi eriwa wali e Nigeria muganda wange ye mwana mulenzi Davido nga bw'atereddeyo ebyo ebifaananyi nno abadde mu private jet nga ya bbeeyi nga bw'okiwulira $7,800,000 eza dola. Private jet eyo nga mulimu obuliri mulimu buli kimu era nga w'omulaba ali ku kitanda ali mu kukiringamu wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga bwekito ate bwe kitambudde esayidi eyo kakati nkute akatambi k'omwana mulenzi Dr. Jose Chameleone jjukira nti nno nkugambye nti nno ndi mitala w'amayanja era nga Dr. Jose Chameleone nga bwetoogerera ali wali England ng'alina show jjukira mwana mulenzi ono abadde ate yakava wali e London kyeyaleka akoze London kyali kika kati katulinde ate tulabe ebigenda okubeera wali ku show ye wali mu England muganda wange era nga w'omulaba awo naye abaddeyo bambi n'akonfirming okubeera nga abajjukiza mu concert ye egenda okubeerawo wano ate mu Kampala muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi ngenda kubeera nga nkolekera akatambi kano oba ku bumu obutambi buno ate nga akujjukiza wali mu concert ye egenda okubeera wali e Kampala katono nnyo Dr. Jose Chameleone kansoke mukuwe ate ndyoke nkomewo. Waliwo nze lwembula ndowolowooza nti nombeera mu kukyakaleeyo agawala isiba mu kukyakala maama w'abaana mbeera mu kukazaniyo. Yes, ennaku z'omwezi nga 3 August tugenda kugenda ku Serena nga celebrating emyaka 25 gya Mr. Joseph Chameleone ng'atuweereza music wakabi so mwena bakola mba inviting abafans bange ennaku z'omwezi nga 31st of August kyentegeeza ye Saturday neddako live ku Serena mujje tunyumirwemu 25 years of excellence musically fit.